Kakasi tunyonyo kiki ekituufu ddala akabinja ka M23 katidde kiki ekituufu ekiri emabega w'ensonga eno okubanga kakkiriza okussa ebyokulwanyisa wansi. Jjukira Sseruganda njagala kutegeezaako bano nga bagenda mu maaso n'okulangirira nga batagenda kuddamu kulwana era mu ggwanga muno erya Congo tewali yabakase era tewali nteeseganya zaabaddewo wakati waabwe ne gavumenti nga bwe kizze kirabibwa entalo ze bazze balwana ebbanga lyonna bukyanga batandika mu mwaka wa 2012. Ku mulundi guno tewali yadde n'omu yabataddeko lyanyi lya njawulo era teri yavuddeyo kuga nti oba olyawo wabaddewo enteeseganya zonna ekipapula kyagudde bugwi oba ekiwandiiko kyayise buyisi buli muntu yenna yakyekangidde ku mitimbagano nekikakasibwa omwogezi w'ekibiina kino ekyabayeekera William Ngoma nti ffe tetugenda kuddamu kulwana era abadde balowooza nti M23 eyina enteekateeka eziddamu okulwana oba eziddamu okusindogomya emmundu mu ggwanga erya Congo. Nedda mu kaseera kano tukkiriza olw'embeera bannakongo gye bayitamu gamba ng'ey'obwavu enjala ekittabantu n'ebintu ebyenjawulo kwegamba ebibi ebireeteddwa gavumenti eya Congo ekulemberwa Felix Tshisekedi. Tusazeewo ffe ng'abayeekera wuliriza tusazeewo ffe ng'abayeekera okugira nga tussizza ebyokulwanyisa ku mabbali. Tukkiriza ku lw'empisa embi ku lw'effuga ebbi ku lw'obukulembeze obubi ku lw'emize emibi ku lwa sisitimu enfu tusazeewo ffe ng'abayeekera okusooka kwegamba tuzze ebyokulwanyisa byaffe wabbali. Wenabuza nti kakati bwe muzze ebyokulwanyisa wabbali olwo sisitimu ebeeteredde awo ffenna ekibuzo we twatandise okubanga twebuuza abayeekera bano bayinza kuba nga babalaki. Jjukira kaseera mpawo wekagenda ku ntono nnyo emabega bano babadde bamaze okulangirira nga tageti yaabwe bwetali yakutwala Eastern Congo yokka. Nedda ekigendererwa kyabwe kyabadde kyakukwata bukulembeze kwegamba obuliko obwa Felix Tshisekedi okuba nti bamuvuunika olwo nno basobole okuba nga beetereereza ensi yaabwe. Oluvannyuma lw'okwegattibwako eyali akulira akakiiko k'ebyokulonda Mr. Enanga oyo nno nga y'omu ku baali bakulira akakiiko k'ebyokulonda okuviira ddala mu mwaka gwa 2018 mu ggwanga erya DRC. Ono yayogeza maanyi era ng'ayogera nga aduumira akabinja kano aka M23 mu kiseera bwe yagenze maaso n'okubanga yageti embeera embi obukulembeze obubi enkwata embi obukulembeze obukyafu era obuvundu byemu ku ebyo bibawaliriza okuba nti ye n'akabinja ke beegatta ku M23. Jjukira ono yali akulembera akabinja kamanyirwa nga Congo Life Alliance era bw'amala okuba nti afunamuko obutakkanya ne mukama we yasalawo okugiyeekera era naggulibwako emisango ne gimusinga era kkooti n'eragira nti ono anoonyezebwa akwatibwe era ekibonerezo ekyali kimuweereddwa kyakuwanikibwa kalabba kwegamba kwe kuttibwa. Era musajja mukulu ono ali mu dduka ng'eggwanga lya Congo limuyigga ali ku kibonerezo kyakuttibwa. Okwegatta kwe ku kabinja kano kwabadde kuleese chaputa endala nti abadde balowooza nti bano si bannakongo banyarwanda babadde bamaze okubanga balaga nti bamaze okufuna omuntu omweteefuteefu munnabyabufuzi alina experience ate alina influence mu ggwanga erya Congo. Kino nno abantu badaga okukitaputa nga baga nti eyinza okubanga ye manduso eyaleetedde abayeekera okubanga kati bakyusa mu targets zaabwe ez'okulowooza nti babadde baagala kuwamba province ya Eastern Congo yokka omuli ekibuga Goma n'ebibuga ebirala ne bakyusa ne batika twagala ggwanga lyonna. Bino bijjidde mu kaseera munnayuganda ng'eggwanga lya South Africa erikulemberwa President Ramaphosa nga bakyali mu lutalo olw'ebigambo nga beewerekereza ne Paul Kagame owa Rwanda. Ono nno we yategeereza nti Rwanda bwekola kyonna ekisoboka okujja buli musirikale yeefaananyiriza omunyarwanda kasitaba ng'ava mu ggwanga erya Rwanda amugye mangu mu ggwanga erya Congo nga omukulu Ramaphosa tannaba kuyingirawo. Kagame naga nti gora Katonda banga nange olabika ompulya buulizi ne batandika okwewerekereza ebigambo. Olunaku lwaleero nkugambye President Ramaphosa abadde amaze okukakasa eggwanga lya Rwanda nti okusalawo kwe kulabika n'ebbanga lyabawadde lirabika liweddeko akadde konna yandikolawo kaakatiisa. Alibaza nti oba olyawo Kagame ayinza okuba nti yatidde bwe kibanga ddala ebyogerwa nti luno olutalo alinamuko influence era bano abantu alina engeri gy'ayogeramuko nabo nti ayinza okuba nti yali emabega w'okwagala okubanga awuddiisa ateekawo kiwuddiisa okwefuula nti kwegamba olutalo aluwummuza olwo nno amagye g'amawanga amalala gasooke kwegamba gaveeyo olwo akabinja k'abayeekera kaddemu keeyubule buto katwale ekiwedde
jukira bwe kabadde mu kibaluwa muno kategeeza ne kagamba nti naffe nga bwe tusize ebyokulwanyisa wansi katusaba n'amagye gonna amapangise okuva mu nsi ez'enjawulo nammwe muve mu nsi eno ffe katujja tukyali mu eastern part of Congo tukuume ba civilian tukuume abantu ba bulijjo tewali agenda kutuusibwako wadde bulabe newankubadde okumukuba ekyasi kakati kyannaku nnyo okuba nti ate gavumenti yetulumba ffe tetulina buzibu ngenza okulaba William Ngoma nga gati ffe tetulina buzibu tulumbira bwereere era babadde babagamba nti ffe tutulina n'enteekateeka eziwamba ekibuga ekirabukavu ffe tetulina buzibu era n'enteekateeka ez'okujja nga mwadembe ffe tulakatuli ffe batuwaayiriza tewali agenda kulumba kibuga tewali n'ekigendererwa ekitwala obukulembeze tetukirina jukira nti bagambye nti ate obukulembeze bubi kati who is fooling who awo ffe n'ekibuzo kitadde tetumanyi nti oba bino ebigambo abayeekera babikoze bakigenderedde nti oba n'enkya bye binaabeerawo oba n'olwokubiri binaabeerawo oba n'olwokusatu binaabeerawo tetumanyi kigendererwa bakikoledde mu mutima mulungi kyekiddako katego kakulabika nga babanga gavumenti kwegamba ebajjako attention olwo bakole ekisingawo kigendererwa ki ye bwe kiba nti tebagenda kuddamu kulwana ng'ate bakyali mu eastern part of Congo ng'era bakyawambye ekibuga Goma bakyawambye province ekyasinza okubeera engagga mu province ezikola Congo kitegeeza ki eri gavumenti ya Tshisekedi South Africa withdrawinga abasirikale baayo mu lutalo luno yabaffe eggwanga lya Angola abasirikale libajjayo abasirikale b'amawanga amagatte bajjayo abantu bakugamba bavaayo ebibuuzo bisigadde awo Paul Kagame kibanga ddala alinayo abasirikale be abajjayo batabajjayo Paulo Kagame enkwatagana ye ne Ramaphosa ekomawo oba tekomawo oba bakyagenda mu maaso nze muzzukulu wa Chadlo Frank Asili nkugambye nange kankolenga Godfather genda ku YouTube channel yange bagita Next Edition TV nga boliwulira bwe ndiyogedde Next Edition TV gwegenda ku YouTube channel owandiikemu ekigambo Next Edition TV goberera olutawo lw'eggwanga lya DRC olutawo lwa South Sudan ensonga za America zonna gye ziri